Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwo nze n'ensonga yaffe y'okumanya eddagala lye mbaleetedde eddagala eriyitibwa kayongo bw'atyo bw'afaanana. Bayitedde eddagala eriyitibwa kayongo, naye oyo ye kayongo omunene. Waliyo kayongo omutini ne kayongo omunene. Kati oyo ye munene gwe nsoose obbalaga. Kayongo omunene oyo jjojja omusanga amera nnyo mu lutobazi, ate ekirala era amera nnyo ne ku mabbali g'ennyumba oba mabbali w'ekikomera, naddala nga watera okuwagamirawo amazzi. Kayongo oyo ayagalawo nnyo omuddo oguba eddagala eryo lyagala nnyo, kwegamba ewantu ewannyogoga obeera ojja gufuna bulungi nnyo. Mabbali g'ennyumba oba eyo mu kisenyi, ennyumba eziri mu bisenyi naye mabbali ndowooza mutera okugulaba ku mayumba emabbali wansi oba ku mbalaza oba ku bikomera naye nga biri mu kisenyi, olw'ensonga nti gwagala nnyo amazzi nnyo. Oyo ayitibwa kayongo omunene, wa mirundi ebiri, waliyo omutono n'omunene. Simanyi oba ekyo badde mukitegeera. Kakati kayongo oyo osobola omujjanjabisa bulungi nnyo. Ekisooka, omukyala ow'olubuto osobola omunaabako bulungi nnyo. So nina vidiyo gye nabateereddeyo olunaku lw'eggulo nga mbalaga abakyala ab'olubuto eddagala limuteekeddwa okunaaba. Kati ne kayongo oyo akola bulungi nnyo ku mukyala ow'olubuto, asobola omunaaba bulungi nnyo naye ng'agasseemu eddagala eddala. Bwe kityo bwe kiri. Ekintu ekirala, era kayongo mulungi nnyo mu kujjanjaba omutwe. Ofuna bulungi ebikola ebyo by'olaba n'obiyengera mu mazzi, naye ogattamu ke bayita akambula. Gattamu n'akambula biyengere wamu obeere nga weeyira mu mutwe. Naddala gwe alumizibwa omutwe ng'omutwe gukumazeeko emirembe, osobola okumunaaba bulungi mu mutwe ng'omugasseemu ke bayita akambula n'obiyengera wamu bulungi n'obeera nga weeyira mu mutwe. Ekintu ekirala, kayongo oyo osobola omukozesa okweyambulula bulungi nnyo. Ku nsonga y'okweyambulula, kayongo oyo akola bulungi nnyo. Olina kumugatta mu ddagala eryo ly'ogenda okukozesa ku nsonga y'okweyambululako ebintu ebitali birungi. Kayongo naye akola bulungi nnyo. Njagadde ndikulage olitegeere nti baliyita kayongo. Eyo gwe bayita kayongo omunene. Waliyo kayongo omutini, nja kuba mubalaga naye mu maaso awo wenda basobodde okumufuna obulungi, nja kuba mubalaga. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.